Kansubire buli omu okutta ekitabo kyo. Let me hope that every one of you have your notebook. Njagala kunyweza ensi ebbiri ze twatandiseeko. I want to continue to establish the topic of the two worlds which we began on. Yensi eyombiri simanyi baba bali mu gundi musobola tuwa ekifaananyi kyaffe ekyo. That is the world, the spiritual and the physical world, as we get our illustration. Twabadde tugizibwa amannya twagambye ensi y'omubiri. As we are naming them, we said that this physical world, tusobola ogiyita ensi y'ebirabwako. we can call it the world of the visible. Oba tusobola ogiyita ensi gye tulimu kati gye tulabako. Or we can call it the present world in which we are right now, that is being seen by our carnal eyes. Y'omwoyo ne tugiraba ne tugiyita ensi y'ebitalabwa. When we look at the spiritual world, we call it the world of the invisibles. Obuzibu kati wonna we nsoma Bible nze ndabawo ebyo bibiri. And the only problem I have whenever I'm reading my Bible, I'm only seeing these two worlds. Efe abalokose But unto us who have given our lives to Christ, tuweereddwa omukisa ensi zombi tuzikoleko. we have been blessed with a chance to work on the two worlds. Era zigenda tugondera. And both worlds will become easy for us. Olwaleero mbadde nsiriikiridde As today, when I was quiet, n'okuyita mu kiro paati emu ey'ekiro kyange, and throughout part of my night, tuzuukuka ne tusoma Bible. Oluusi nsomako ssaawa ng'emu ne neebaka mukyala ng'asomera essaawa 2 buli kiro. we usually wake up to read the Bible. As for me, sometimes I take 1 hour reading the Bible, but my wife always uses around 2 hours in the Bayibaye kati scriptures. yansingako mu kugisoma. Ndowooza obwongo bukyayingiza nnyo. And right now, she is more in reading more than me because I think her mind is still sharp. Ekyo nkikkiriza. And I believe in that. Tugende mu Luka essula ya 12 olunyiriri lwa 15 Let's go to Luke 12:15 nga tutunulira ensi zino zombi. as we consider these two worlds. Pointi yange ey'olwaleero esooka giwandiike. Write it down. Ensi y'omubiri The physical world esobola otufuukira enkonge can become a stumbling block ffe obuteeyongerayo mu by'omwoyo senga tuba tetugitegedde. to hinder us from accessing and continuing in the spiritual world if we do not understand it. Nkiddamu, I revisit it. bwe tutayigirizibwa bulungi If we are not taught well okubalansinga ensi zino zombi, to balance these two worlds, ensi y'omubiri kikozesebwa kyamaanyi nnyo okufuuka enkonge ennene ffe obutakula mu bintu eby'omwoyo. the physical world can be a very big utensil in hindering us from accessing and working on our spiritual world. Era abantu And many people, bayiwa amaanyi gaabwe n'ebiseera byabwe n'emikisa gyabwe n'amagezi gaabwe mu nsi emu yokka. usually dedicate their time, their money, their wisdom, and their strength in only this physical Si world. kibi, si kontana nakyo. It is not bad, and I do not contradict with Naye it. n'eby'omwoyo twalibadde tuyiwayo amaanyi kumpi ge gamu. But the same strength we put in the physical world should be the same strength we put in the Kati spiritual ate eno world. gye tuyiwa amaanyi gaffe, ebiseera byaffe, amagezi gaffe, emikisa gyaffe, buli kyonna ky'okutteko n'okiyiwa eno mu nsi emu. Yet in this physical world where we have dedicated most of our time, our blessing, our resources in only this physical world, Osobola okubotola mu yo, you can break through in it. era ng'omaze okubotola woogambira nti mpummudde, And after you saying that now I can have rest, ng'ate ke kaseera ak'okwanulwa ove mu nsi y'omubiri ogende mu y'omwoyo gy'otaakolerera. and that is the same time for you to be taken from the physical world which you have been working for to the spiritual world where you did not work or Era kano invest. n'okwampandiikira bw'oba oyagala, And you will write down this for me if you so wish. ku ezo zombi Amongst these two osobola worlds, okugaggawala ennyo mu emu.
you can be very much wealthy in any of ate them, n'obeera mwavu nnyo mu ndala. and you become so poor in the other. Wano we tusoma Here where we are reading, walaga omusajja abotodde mu y'omubiri. it shows us a person who has broken through in the physical world, Abotodde mwerabwako, and he has broken through in this sin world, akulaakulanye mwerabwako, and he is developing so much in this physical world, agaziye mu bikwatikako, and his territories have been widened in this naye nga physical mu world. by'omwoyo tatandikangako. Yet he is on 0 point in the spiritual world. Ffenna tutunulye onyolo 15 mu Luka 12 onyolo 15. Nja kweyambisa nnyirize mumanyi tere nkasukewo bye mpulira ku mutima gwange. Let's look at Luke 12:15 as we look at the verses that we know as we share what is upon my Ebigambo heart. bya Mukama waffe bwe bityo bibigamba. And this is Luka 12:15 n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. Sooke tumire ku malusu. let's pause there. Mutunule. Behold, Ani atugamba? who is telling us? Mukama w'ensi zombi. The master of both worlds. Eyatugamba wali eri mu Yeremiya The one who told us in Jeremiah, ndowooza 27:32. could be 27:32 Bemba seerabidde 32:27, one of the two. or vice versa. Etuukewoko mangu ddala. Yeremiya, Jeremiah, ono Mukama w'ensi zombi this master of both worlds, yatuwa amagezi ng'agamba mutunule. is the one giving us wisdom, saying, 32:27. 32:27 Jeremiah, Atugamba mu nsi ey'omubiri he tells us that in the physical world, ndi Katonda w'abo bonna balina omubiri. I am the Lord of all those who have flesh. Tegeeza Katonda alina obuyinza ku nsi ey'omubiri. Meaning that God has authority over the physical world. Ne Zabbuli 24 ekikakasa. And also Psalms 24 ascertains Kuva it ku nnyolo sooka okukka wansi. from verses 1 downwards. Agambye ensi n'okujjulwa kwayo byange. It has said that the earth and all its fullness belong to me. Kyokka ate era Bayibuli ejja kugamba And the same way the Bible will tell you mu kubala 16:22 in Numbers 16:22, ye Katonda w'emyoyo gy'abantu bonna. He is the God, the Lord of all people's spirits. Kati ezennyiri zitulaga nga mu nsi y'omubiri Katonda yafuga yennyini byo, kyokka n'ensi y'omwoyo Katonda era yagifuga yennyini yo. And all these verses show us that both worlds, the spiritual and the physical, the Lord owns them and is the one who Kati is ekyo tukijje governing. wali mu Luka ng'atugamba mutunule. And now we have got it from Luke when he's telling us that take heed. Ensi y'omubiri The physical world, senga togiggyaako maaso esobola okufuuka enkonge ennene okuziyiza obuteeyongerayo ku nsi ya mwoyo kugitegeera. can be a very big hindrance from you understanding the spiritual world if you don't take heed. Atugambye mutunule. He has said take heed. Wandiika kino bw'oba oyagala. And write down this if you so wish. Ensi y'omubiri n'ebikwatibwako byayo The physical world and the things that belong in it, eyinza otya okufuuka enkonge gye tuli. how can it become a stumbling block to us? Ekisooka ereeta amasavu ku mutima n'omatira. First of all, it brings satisfaction on the heart, which you can call the fat, and you become Nga tolina satisfied. nsonga lwaki osaba, byonna weebiri. To an extent that you have no reason as to why you should pray because you have everything. So nga ate Katonda yatugamba musabe. Yet the Lord commanded us to pray. Tutugenda ku lunya oluddako tukyali mu Luka. As we go to the next verse in our portion of Yesu atuleetera scripture, olugero Jesus brings us a parable nga waliwo abaatusooka mu mubiri. when the people who came before us in the flesh, Omuntu ono yali mugagga, this man was rich ennimiro ye neeyaza. and he had enough, plenty of yield. Olw'e17 n'alowooza mu nda ye And on verse 17 he thought within himself, ng'agamba naakola ntya saying, what shall I do? kubanga sirina
wenkuŋŋaanyiza bibala byange. Since I have no more room to store my crops. 18 n'agamba nti n'akola bwe nti. And 18 said, so I will do this. Nja kumenya amawanika gange. Omwo emmere yange enkalu. Bigger than the old ones, and I will store there all my n'ebintu crops byange and goods, byonna. and all my goods. Olw'e19 And verse 19, ndigamba emmeeme yange. I will say to my soul, Kikyagenda ogigamba. what is he going to tell his soul? Ndigamba emmeeme yange. I will tell my soul, Emmeeme yange. my soul, Kati olina ebintu bingi. now you have many goods. Sooka weebuze bya nsi ki. First ask yourself, which world do they belong to? Abali ku online ku radio n'abali wano bananzira mu bya nsi ki. Which world do they belong to? Nina ebintu bingi. I have many things. Wummula. Rest, Lya. eat, Nywa. drink, Kati sanyuka. and be merry. Olengera ng'ensi y'omubiri yagiyiwako omubiri n'abotola. You see that he put all his strength in this physical world, and he broke through. Bw'oba osobola kano kawandiike. If you can write down this. Satan mwetegefu okuwa ensi senga omuguza omwoyo ogwo. Is ready to give you the whole world if you sell to him your soul. Mwetegefu okuwa obugagga bwonna bwe weetaaga senga omuguza omwoyo ogwo. Satan is ready to give you every riches that you want if you sell to him your soul. Ono yanyigiriza n'abotola. This man really squeezed to an extent that he broke through. N'ayimba meme yange. And he had the song, my soul. Meme yange. My soul. Kati olina ebintu bingi. Now you have a lot of goods. Lya. Eat. Nywa. Drink. Sanyuka. And be merry. Kubanga olina bingi. Because you have many goods laid up for you. Abagenze mu studio okufulumya akayimba ako. Having gone to the studio to produce that song, nga tannaba nakayimbira bantu balala akyakeeyimbira. Before he even sang it to other people when it was still in his composition, Katonda yamwanukula ne laddu y'eddoboozi eddene. God answered him with a thunder of a big voice. Naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe. But God said to him, you fool. Mu kiro kino emmeeme eyo banaagikuggyako. This night your soul will be required of Kale you. ebintu byo byotegese biriba byani? Then whose will those things be which you have provided? Bw'atyo bw'abeera yeeterekera obugagga so nga si bugagga eri Katonda. So is he who lays up treasure for himself and is not riches towards Wano God. wetadde essira nti ensi zombi tulina okuzinyigiriza. This is where my emphasis is. We have to squeeze both worlds. Ono yanyigiriza This person is squeezed ey'omubiri n'agibotolamu. and broke through the physical world. Mujjukire Remember, ng'omuntu alina ebitundu bisatu okusinziira ku Basesalonika 5:23. according to Thessalonians 5:23, man has three parts. Omuntu alina omubiri, Man has a body, omuntu alina emmeeme, man has a soul, ate omuntu alina n'omwoyo. and man has a spirit. Aboogera nja kusaba musirike. Omuntu alina omubiri, Man has a body, alina emmeeme, has a soul, alina n'omwoyo. and has a spirit. Ze areas ssatu omuntu z'asobola okubotoleramu. Those are the three areas through which a person can break through. Yona abotodde mu bya mubiri agenze wala. But this man in this parable has gone far in the physical world. Ate Lazaro ekyo kyamulema. Yet Lazarus failed in that. Ye yalema okubetola mu by'omubiri ate ye n'abotola mu bya mwoyo. Lazarus failed to break through in the physical world, but broke through in the spiritual world. Tumulabira mu kiseera kya kufa. We only behold him in the time when he was dying. Bamalayika be bajja okumukolako.
it is the angels who came and worked upon his body and soul era and ne spirit. bamusitula n'atwalibwa mu kifuba kya Ibulayimu mu kitiibwa. And he was lifted up to the bosom of Abraham in glory. Ono bw'afa ono When this man dies, tebatulaga nnyo nti afudde n'amagezi, afiiridde wakati mu busiro. they don't show us that he has died amidst wisdom. Tegeeza yali yeekase, yakuba eddubi ly'ensi eno n'agiyingiramu n'abotola yo. Meaning that he put a lot of his strength in this physical world and he broke through it. Esaidi emu. That is one side. Ate Laazaalo What of bino Lazarus? ebyensi yabivaako. Lazarus had given up on the physical world. Kirabika Laazaalo yalina oluyimba atwala ebyensi ondekere Yesu. Twala ebyensi ondekere Yesu. Twala ebyensi ondekere Yesu. Kuba siriddayo. Ono yayimbanga meme yange olina byonna. Laazaalo yagamba twala ebyensi. Could be this man was singing, my soul, you have everything. Yet Lazarus could be was singing, take everything in the world, leave me with Jesus. Laazaalo nnamu ekipapajjo kye mwagalako mukekejjuleko ekirala nsuule eri ng'ali ekikajjo. I have just a certain part of Lazarus that I want to take from him, and the other I throw away like I'm eating Noono a sugar omusajja cane. simulya mulamba naye ndyako kapaati muyigako kapaati nina paati gye mwagalako paati endala nsuule eri. The same thing with this rich man. I love a certain part of him, but another part I don't love. Ono omugagga This rich man, mwagalako kukola na bunyiikivu. I love and I want to take a character of working with diligence N'atuuka okwetuusaako by'ayagala. to an extent that he had everything he Eyo desired. paati y'obulamu bwe obw'omubiri gye mwegombako era gye njagala okutwalako. That is his part of the physical world of his body that I want to take only. Naye obulamu bwe obw'omwoyo seegomba. But I do not desire his spiritual life. Bambi omwoyo yali ku zero ennene oba entono ennyo. Because in his spiritual life, he was on a big or small zero. Simanyi oba ziro ennene ennyo ne ziro entono oba zonna zenkana oba olw'okuba eri nnene yeeba ezitowa zitowamukko. Gwe onontegeeza. I don't know whether the weight of the zeros, whether it has a big circumference or one with a small circumference, all have the same weight or Mu bigger. bulamu bw'omusajja obw'omwoyo buno The spiritual life of this rich man, percentage yali ku 0.0%. on his spiritual life, on a scale of percentage, he was on 0.0%. Kati oyo sigyagala. So I don't love that. Ate mu by'omubiri But in the physical alabika world, yali mu 99 kabe kasinga 10. could be he was in 99% or even Kati 100%. njagala ennone ezo ze yakozesa okulinnya mu by'omubiri. So I love the principles which he used to be on top of his game in the physical world. Oba bwe ndaba ekyandikwa kino nkigattako mu lubereberye 24 ne nkakasa Katonda ayinza nnyo okuwa omuntu omukisa n'atajula kintu kyonna. Because when I see these scriptures and I also add on Genesis 24, I know that the Lord can bless someone to an extent that those people never lack anything. Ffenna tukyaliriza Zabbuli y'ekyenda mu emu. Let's all visit Psalms 91. Tukkiririze mu kukulaakulana okw'obulamu obw'omubiri. And we believe and we have our faith in the physical development. Abakikkiriza ne bagamba amen. And the people who Omugagga accept it say tutwalako eyo amen. paati yokka eyo. Ku mugagga oli gwe tuva okusomako mu Luka. But on the rich man we have read in Luke, Tumuggyeko kapaati ako yakola atya n'abotola. let's take only that part which he used to break through in the physical Kubanga world. yakozesa nsi ya kitange, yakozesa butonde bwa kitange, then nsobola okweyagalira mu butonde bwa kitange ali mu ggulu. Because he used the world of my father, he used the principles of my father and the riches of my father, meaning I can also be well in this world which is my Naye nga father's. teyawaayo mwoyo gwe eri Katonda waffe. But he did not give in his spirit to our God. Zabbuli ey'ekyenda mu emu tugikyalira onnyolo 13. Psalms 91 verse 13. Ebigambo eby'obuwanguzi nsaba Katonda abituukirize mu bulamu bwo. And these are words of victory which I pray that may be fulfilled in your life.
kino kye kijja okubaako mu mubiri ne mu mwoyo. And this is what will happen to you spiritually and physically. Buli kyandiko ekyogerebwa kikkirizeemu okikoneko stamp. Whatever scripture that is read, accept it and say amen. Olw'ekumi lukulu nnyo. Verse 13. Agambye ate omusomi waffe. Zabbuli 9:13. olunyirwa 13. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere ebyo. Amiina. Amen. Kubanga ontaddeko okwagala kwo kyendiva Nkuwonya? kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Wow. Ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Bw'amiina bulinga obutanoga naye kale katugende n'obwo nabwo tugende n'obwo naye bwe biba eriyo endala tuziggyeyo. Tuddemu Olw'ekumi bw'oba okikkiriza mu kinaatuukira ku bulamu obwo. Kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Amina. Ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Wow. Alinkaabira nange ndimuyita. Amen. N'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Amina. Ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange. Amen. Njagala ekigambo ekyo kukkusibwa. I love that word that I will satisfy Kati him. omusajja oli yatuuka kukukkuta mu mubiri. This rich man reached an extent to be satisfied in the flesh, Naye ng'ate mu mwoyo tatandikangako wadde okunuuna ku bbeere oba ku mata ag'omwoyo. yet in the spiritual world he had never started the journey even of suckling the spiritual milk. Ate ye Laazaalo And yet Lazarus, yakyusa bukyusa eky'omubiri n'akifiisa n'atakifaako n'afa ku kya mwoyo. he ignored the physical world and only took care of the spiritual world. Kati Laazaalo nze mwagalako paati ya bya mwoyo, omugagga mwagalako paati ya bya mubiri, nze nkole obulamu obwange. So from these two, Lazarus, I take the spiritual part, and the rich man, I take the physical world, and I make my own life from there. Abakikkizamu ne bagamba nti nange ekyo kye njagala. Amen. Amen. Okubeera obulungi mu by'omwoyo si kibi. It is not bad for you to be well spiritually. N'okubeera obulungi mu by'omubiri si kibi eri Katonda. And neither is it bad for you to be well physically before Era God. toyinza kugaggawala mu bulamu bwa mubiri Katonda ne yeekanganaga nfudde, bannange tufudde. Omwana atuyiseeko. And you can never be reached to an extent that the Lord will say, alas, this man has gone so far. Kale mu bufunze, So briefly, ensi y'omubiri esobola okufuuka enkonge eri ensi ey'omwoyo. the physical world can become a hindering block to the spiritual Naye world. tuludde tumanye bino, But now that we know this, ffe tegenda tufuukira nkonge. unto us it won't be a stumbling block, Kubanga zombi tugenda ziwa ebiseera byazo. because we shall apportion their own time to all Buli both kimu worlds, tugenda kiteeka mu kifo kyakyo. and we shall put everything in its own Katonda position. ayagala kuwa ebintu, The Lord desires that He gives you wealth, naye tayagala biyingire mu mutima. but He doesn't want that these things will enter into your Okusinza ku heart. Zabbuli 8:6. According to Psalms 8 verse 6. Katonda ayagala ebintu bibeere wansi wa bigere ebyo. The Lord desires that wealth will be under your feet. Oba onoobiteeka wansi w'ebigere ebyo gamba amen. If you put them under your feet, say amen. Olunya olwokuna lusome paka ku lw'omukaaga. Verse 4 to verse 6. We luggweerako olukoneko sitampu y'amiina nti okikkiririzaamu. Zabbuli 8:4. Psalms 8 verse 4. Zabbuli 8 olunya olwokuna. Omuntu kye ki gw'okumujjukira? Oba omwana w'omuntu gw'okumujjira? Kubanga wamukola okubulako akatono okuba nga Katonda. Era omussaako engule y'ekitiibwa n'ettendo. Wamufuza emirimu gy'emikono gyo, wateeka ebintu byonna wansi w'ebigere bye. Amen. Ebintu birina kubeera ludda wa? Where are things supposed to be? Nze njagala nnyo ebisolo. I love so much rearing animals. Nte, Cows, mbwa. dogs. Nabagamba kube naweza embwa 13 awaka. I told you that one time I had 13 dogs at home. Enga tetukwatagana na mukyala wange mbabuulira mazima temugamba.
But we were not in good connection with my wife, but don't not tell mu her. layini y'embwa In that line of dogs, okomawo ne zikuzinira amazina you come back and they are dancing for you, very happy to see you. ng'oziraba zirina kye zaagala okugamba When you see them, it is like they want to tell you something, naye nga bambi olw'okuba tezoogera but because they can't speak, ne zizinamu they amazina just dance for you. n'ogamba bibambi And you say, oh dears. ziba zikuzinira bwe zityo As they are dancing for you like bwe that, zireeta obuyinda obunnyogoga they bring their cold noses bwe zikoonako and they touch you. kati ate ekyo mami akyezira Now that one, alas, to my wife, oh no, no, no. bambi nga nze nzaagala And yet for me, I loved these dogs. ye But to her, tagumiikiza buyinda obunnyogoga he cannot bear the cold nose of the lowooza dog. ku mbwa eno senga yeekakasa nti njagala Imagine this dog, if it is sure that I love it, nengisanga nga yeebisse mu buliri anti mukama wange yagamba njagala and I find it neebake in mu buliri my bwe bed when it is covering itself and say, now I know my master loves me. ejja kubeesobeza ekifo weerina okubeera It would have wronged in the position where it's supposed wandiika to be. kino mukwano gwange Write down this, my dear friend. obugagga si bubi nga buli mu kifo kyabwo Wealth is not evil if it is in position. ekifo ky'obugagga luddawa What is the position of the wealth? mwogeze maanyi ng'abayiga ekifo ky'obugagga bulina kubeera luddawa wansi wa bigere Wealth is supposed to be under our feet. ate mu mutima erina kubeera yaani And what is supposed to be in our kristo hearts? atuulenga mu mitima gyammwe That Christ may dwell in your hearts. mu mitima gyaffe erina kubeerayo bya bugagga eby'ensi y'omwoyo In our hearts, there ought to dwell spiritual riches, butuukirivu righteousness, mirembe peace, ssanyu joy, kristo Christ. mwoyo omutukuvu Holy Spirit. oyo yakkirizibwa okubeera mu mitima gyaffe That is what is accepted to be in our hearts. abamwagala ne bagamba nti And amen those who love him say, amen. katwawule obugagga bw'ensi y'omubiri bulina kubeera luddawa So we should know where the physical riches have to be, n'obugagga bw'ensi y'omwoyo bulina kubeera luddawa and also the Moyo spiritual gyaffe. riches where they're supposed to be. obugagga bw'ensi ey'omwoyo The spiritual riches bwe bulina okutuula mu mitima gyaffe are the ones that are Amen. supposed to sit and dwell in our obugagga hearts. bw'ensi y'omubiri The riches of the physical bulina world kubeera wansi wa bigere byaffe have to be under our feet. nsabye katonda akutolose mu mbeera yonna gy'olimu And I Amen. pray that the Lord will give you breakthrough in all nsabye situations that you katonda are in, akulabye ku bintu by'otokkiririzanga namo and that you may behold the things that you not believe in, eby'omwoyo n'eby'omubiri those that are Amen. spiritual and those that are nga physical. nsembera okumaliza mu ddakiika nga 10 zokka In around 10 minutes, as I draw near kuba to the njagala tuleke conclusion, eddakiika nga 15 okwanukula ebibuuzo bya online because I want us to have at least 15 minutes for the questions online, eddakiika ziri ezinaasembayo tuyingireko mu kusinza ne mu kusaba and in the last minutes we shall enter into worship and prayer. gamba amiina mpulire Amen. omusajja omulala asobola okutulaga nti ensi y'omubiri obugagga bwayo busobola otufuukira enkonge yona ali mu Makko 10 mwenna gwe mumanyi tutuukewo In Mark 10, that's why we find another man who can illustrate to us that the riches of this physical world can become a hindrance to the spiritual world. ensi ziri bbiri We have two worlds. zombi olina zeeyagaliramu You have to marry and be at ease zombi in olina both okulega worlds. ku byengera byazo And you ought to have fruits from both worlds. zombi olina okugaggawalira mu zo And you ought to be rich in both worlds. senga eri akikkiriza n'agamba nti Amen. naye nga weetaaga kumala bibalansinga But yet you ought to first balance the two. pawulo ojja mumusanga ng'agamba mmatizibwa myonna You'll find Paul saying that I've been satisfied in all. nayiga okubeerawo nga waliwo ebintu nayiga okubeerawo nga tewaliwo bintu I have learnt both to live with and without. nayiga okubeerawo nga waliwo ebintu nga bingi I've learned to live when there is abundance, ate nayiga okubeerawo ne mu kaseera akakyasinga okubeera akazibu and I've also learned to live when there is scarcity.
agamba saazitowerwa muntu yenna nze He said that I did not burden any person. nakolanga emirimu n'emikono gyange. I worked with my own hands. Kano mukawulize mikwano gyange mwenna abatuuliza ku leediyo ne ku online nammwe abali wano. Listen to this, all of you listening to us from radio, online, and people who are here tuseetinze in wiiki church. esembayo omwezi guno ogwa December. We have set the last week in this month, Tugenda kubeera ne conference mu kifo kino. December, January. Sorry. Because twava dda mu December. Tuli mu Feb. Obwongo bukyasigaddeyo eri. Sorry about that. Ngamba mu mwezi guno ogutandise. In this last week of February, Tugiseetinze we have set it. wiiki esembayo The last week, tugenda kubeera ne conference mu kifo kino we are going to have a conference in this place nga twogera ku nsonga y'okukola. when we are talking about the issue of Kati working. nganza atunuulira ensi bbiri nze ndaba okukola mu nsi zombi. But unto me, who is considering both worlds, I'm seeing working in both worlds. Ntyanya abooluganda bagamba erina mulimu gwenkola. I fear brethren who say, oh, I don't have any Nze work that noonyeza I do. emirimu gimbuze. I've looked for many jobs and I'd Nali seen none. mpiseeko mu kaseera ako. I've ever gone through such a moment. Kidde ne kivuga ku mutima gwange. And a bell rang on my Ebiseera heart. ebyo buli kye nali nkwatangako nga kifa. In those days, whatever I could put my hands to could Mwoyo die. Omutukuvu n'aŋŋamba And the Holy Spirit told me, lwaki tokozesa ekiseera kye kimu why don't you use the same time n'okola omulimu gw'okunoonya eby'omwoyo and you have your job as a work of looking for spiritual n'olekera material? ogamba sirina mulimu gwe nkola. And you stop saying, I don't have any work that I'm Ekyo doing. lwalinga olujegera okunvuga okeeranga okusoma bayibuli kumpi okuva ku makya paka lwaggulo. That became my driving force to make me wake up every morning to read my Bible. Abagenda okunoonya ssente mu Kampala basiibayo olunaku lulamba ne bamalako omwezi mulamba. The people who go to look for money in Kampala go very early in the morning, every day, every month. Nasomanga bayibuli. I used to read my Bible. Bwe nakoowangamuko ne nsituka ne neegululamuko ne nfulumamuko katono. And whenever I felt tired, I would stretch a bit and go out a bit. Ng'era omuntu afunyeko ka break. Just as a person who gets a break. Bwe navanga wabweru. And when I could come back from outside, Nengisoma. then I could read. Saamanya nti nnyingidde mu bizinesi y'ebyomwoyo. Little did I know that I entered into spiritual Era ako ke business. kaseera akakyasinga okubeera akakulu mu bulamu bwange. And that is the most important time in my Nga life, bayibuli njirya buli. when I was just consuming the Ebiseera Bible. ebyo nalina omukisa munene Those days I was so much blessed, nga ndya bikajjo And nenywerako amazzi. and I had a chance to eat sugar cane and I could drink Nga water bwenfuna on ennyingo top. z'ebikajjo 3. To an extent that if I get three What? sections of a Ennyingo sugar cane, z'ebikajjo 3. 3 sections of a sugar cane, Nga buli nnyingo ekola olunaku lulamba. each section was to work per day. Teeberezanga emmere yo kikajjo nnyingo emu. Imagine your food is a sugar cane, one section, Nga ky'oliirako oba ky'onywerako mazzi. and your drink or what you top up is water. Nga ndya butafa. And I was just eating to Bwe survive. nalyanga ekikajjo ne kimbugaana mu kamwa sukaali n'anoga nenywa amazzi nzikute mazzi. So when I could partake the sugar cane, when it is still sweet in my mouth, I could take a lot of water. Neebuuzanga ekibuuzo buno bunamu mbutwalawa. And I could ask my question, where am I heading with Naye this mu life? kaseera ako ak'emyaka giringa 7, But in that particular period, around 7 years, ke kaseera mwe nasomera bayibuli emirundi 19. that is the time when I read the whole Bible cover to cover for 17 Leero times. nkinoonya sikifuna. Today I yearn for it and look for it and I can't Noonya get it. akaseera ako ak'okuddamu okugitakula. I look for that time to go back and enter my Bible. Era waliwo enalowooza oba ngudde. And there is a time I thought, have I backslidden? Ne mmalako omwaka nga bayibuli sigimazeeko emirundi egiwerako. To finish a year without completing my Bible cover to cover for a number of Mba times, nnakuwadde bwe ntyo. as I was in that moment of Oyo atera sorrow. okwogera n'aŋŋamba nedda buli kimu kirina ekiseera kyakyo. The person who usually talked to me and told me, no, everything has its own Kati time. nsoma ne mmalako naye si eri supiidi.
These days I read my Bible and complete it, but not at the other speed. Kubiriza mwenna abagamba tolina mulimu. I encourage all of you who say that I don't have a job. Nzikiriza olwaleero eggulu likuwandiike ku mulimu gw'okusoma Bible. Permit me today that the heavens will register you on the job of reading the Bible. Eggulu linoonya abakozi. The heavens are looking for workers. Weewandise okubeera omukozi. Become an employee of heaven. Akadde we kakubulira ak'okunoonya omugaati kabeere akadde ak'okunoonya omugaati ogw'omwoyo. Amen. When you don't have what to do to look for the physical bread, use that time to look for the spiritual bread. Yokaana 6:27 Yesu agamba mulekeraawo okukolerera omugaati oguggwawo mutandike okukolerera omugaati ogutaggwawo olengera ng'asonga ku nsi bbiri. John 6:7 says, stop looking for this bread that perishes and look for the bread that does not perish. He's pointing at two worlds. Yokaana 6:27. Pardon, it is John 6:27. Kati mikwano Now, friends, okukolerera ensi zombi nsonga nkulu. when you work for both worlds is very Mu important. ddakiika 5 nja kuba mmaze okubuulira. And in 5 minutes, I would have winded up with Biki my ebiri mu preaching. Makko 10:17. What is in Mark 10:17? Fenna tukyaliwo newankubadde tumanyiiwo. Let's all visit there, though we ought to know it. Muvubuka omuto omugagga A young rich man, awulidde ebigambo by'ensi endala having heard about the words of a certain world, nga biwoomera omwoyo gwe, when his spirit was feeling sweet, n'asooka leka bizinesi ze wabbali, and he first left his businesses, yajja dduka. he came running. Mukama waffe okusinziira ku byoyogera Our Lord, according to what you're si speaking, bya nsi ya wano. these are not things of this world. Nyamba Help me. otandike okundagirira ebyensi eyo gy'oyogerako. And you start pointing to me the things of which you're Nze speaking okusinziira about. ku status gye ndimu According to the status in which I am in, naakola ntya what can I do okuyingira mu eyo ensi endala. to enter into that other world? Yesu bye yali ayogera What Jesus was speaking byali bya nsi ya mwoyo, were things pertaining the spiritual bireeta world ennyonta, that were bringing a bireeta thirst, okuyaayaana, that were bringing a yearning, naye ensi ey'omubiri efuuka nkonge. but yet this other world, the second world, becomes a hindering block. Yesu n'amutunuulira And the Lord Jesus looked at him n'amwagala and loved him n'amubuuza, and asked him, omanyi amateeka? do you know the law? Nga manyi I know the law. okuva obuto From my young nagakwata. have been, ganzire mutuulire gano tobbanga ago nga manyi. following the law. Do you know them? Yes. I don't fornicate. I know them. Kirabika omusajja ono yali mu Seventh Day. Could be this man was a Seventh-day Adventist. Abeenyumiriza mu mateeka. People who boast in the law. Mugyebaleka abooluganda. Praise be to God. Yesu n'amuga Jesus told him, oh, webanga ebyamateeka byonna babiyitamu if you have gone through all things pertaining the law, ng'ate olina enjala y'ensi eri and you also have the hunger for the other world, obulako ekintu kimu kyokka. just one thing lacks. Teebereza nga wakola ebintu 10, Imagine having done 10 things eky'ekkumi n'ekimu ne kigaana. and the 11th one fails. Genda otunde by'olina byonna, Go and sell whatever you have. munnyambeko bya nsi ki by'abaatunda. What Yeah, of mubiri. which world should he sell? Mwongeze amaloboozi, bya nsi ki by'abaatunda. Of which Ensi world y'omubiri. should he sell? Ku lw'ensi ki gy'anaaganyulwamu nga bino abitunze. And Ensi for which y'omwoyo. world will he benefit? Musajja mbu n'atokooterera. And this man was troubled. Ntunde bye nnina, So I sell what I have nzireyo ku zero. and I go back to zero Ku lw'ensi eyo because of that world. eyajja adduka The one who came running yavaawo asooba mpola mpola left in a slow motion way n'abulawo. and disappeared. Yesu agenda okuddamu okumagamaga obwedda tunka n'ebibuuzo by'ensi y'omwoyo ng'alina byambuuza aluwa. By the time Jesus looked around asking, where is this man who was asking me spiritual questions? Ne bamumagamaga nga taliiwo. And they looked for him and he was nowhere to be seen. Yesu n'ateekawo ekigambo ekikambwe And Jesus put a very harsh word kye tunaamaliza nakyo. which we shall end up with. Tuli mu Makko 10 mwenna we mumanyi.
We are in Mark 10, where we all know. tumalize n'olunyiriri olwa 22. Let's wind up with verse 22. bw'onooba osobodde gwe n'ova ku lwa 11. If you will, you will start from verse 11. olwayo tugambye nti ensi y'omubiri esobola okufuukira enkonge ku lw'ensi y'omwoyo obuteeyongerayo muyo. Today we have said that a physical world can become a hindering block for you not to proceed in the spiritual world. Musajja ono ng'awulira ebigambo bya Yesu After this man having heard the words of Jesus, n'atokooterera olw'ebigambo ebyo. he was troubled because of those words. buli omusoma mu bayibuli tuwulire n'akola atya? naye n'atokooterera olw'ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde kubanga alina ebintu bingi bya nsi ki? bya mubiri. Of which world did he have great possessions? abooluganda eby'ensi by'omubiri tubiveeko, Should we now forsake the physical things? kubanga tojja biraba ng'ate Katonda abitusaba. Yet you will consider them when they are the same things the Lord asks from naye us. enkozesa gye tubikozesa, But the way we use them, olunya oluddako buli omu lutunuulire bw'oba nga bayibuli yo gisazeeko. if it is your Bible, you can underline the next verse. olunyiriri olwa 23. awo Yesu awo yesu ne yeetolooza amaaso n'agamba abayigirizwa be nti nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. ate abayigirizwa ne beewuunya ebigambo bye, ekyo. naye yesu n'addamu nate n'abagamba nti abaana, nga kizibu abo abeesiga obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. ate kyangu Is it easy? akaddakawo wansi. And the next one, the next verse. olunyiriri olwa 25. kyekyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okukira Okusinga. omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. ne bawuniikirira nnyo ne bamugamba nti kale ani ayinza okulokoka? awo yesu n'abatunuulira n'agamba nti mu bantu tekiyinzika, naye si bwe kityo eri Katonda. katukomeko awo Kubanga tufune byonna ebyokulowooza. Let's get things to think kama about. abatuweera omukisa leero katusooke tukome wano. And for today, let's end here, and may the Lord bless you.